baisa abasinga mu bo ojengo je kubana banupu bafuna butakanya ne principle nga buli muti yawakanya principle yagwa abedi wani kandi mwami mpuga bwe batandika ekibine kya DF cyala baba nti batandise kubanisa kibina cyaki cyanupu nga buli mtu agamba tubakube bagwe kibina cyabo tubakube bagwe ne kibina cyabo era wakirabe cyakoze ki cyatuseyo Shafik Kyagulanyi aliwo kuva oluvanyuma lw'okulonda lwaki ntwala ku Kyagulanyi nga waliwo nali Kyagulanyi tanalabika okuva lwe bamuwangula obuzi zanze bamubuuziza kuseba mumeza abana mawulire gwega kusoosiza olowooza intelligence gwoba nayo kasoke nzereyo wali ngenda kukumalira eri wakunyumidde nnyo mugenze ne mugamba nti awakula ennume mwerabira nti ate omusika amala bitono kitaawo ne bw'aba alese omuwala omuto nga y'omu ku bannyoko n'osikira kitaawo tomutwala kino kye tuliko mu paalamenti ate bw'aganja musansi waabo ate bino biba bya bwongo kkiriza obagaana abakulembeze be tulonze Uganda is declining, is going down. We need to sit down. Ebyobufuzi byawukana era byanjawulo nnyo byawukana nnyo ku kintu ekigambibwa nti oyo gundi mukodo oyo gundi agenda aliyeko ebyobufuzi birina okubanga olowooza omuntu gw'olonze nga yagenda okuzimbira eddwaliro nga yagenda okuzimbira ebyenjigiriza tuli mu nsi nga bannayuganda ekibagaano okuzaala ennyo Uganda kati yali badde egenda mu bantu miliyoni nga 7 oba 8 naye ekibagaano okuzaala ennyo kulowooza kukuweerera baana naye nga gavumenti yali badde eweerera abaana buli lwolowooza okuweerera abaana n'ogamba waaye enkwaso zange kanjira nzisiba nze yali badde n'abaana 6 kati kambeere n'abameka na 2 bw'ogenda okulaba nga kati nga Wakiso ne Kampala ze bitundu ebisingamu abantu abangi mu Uganda ku bavubuka 10 ng'ojja kusangako 3 abali wakati w'emyaka 23 be basinga wakati w'emyaka 23 nga 10 bokka be bali mu bufumbo abalala bonna nga bakola bukozi bikolwa bya butambuze eyo tebasipendinga yo sente anti basipendinga sente naye ntono nga batya obuvunaanyizibwa buli obukulabirira abaana naye ng'ekisinga obubatiza fees ali waggulu gavumenti yasuulawo ebyenjigiriza kati tulina okuddayo ku level ne tulonda abakulembeze nga tetubalonda mu ngeri yagenda kulyako mu ngeri ya kukolera bannansi na kukulaakulanya ggwanga teri kintu kitta ggwanga nga kusuula byanjigiriza ng'essaawa eno tusoma omuntu n'agunzika university namba nga yeetaagisa genda mu internship okubaako kyakola oli content n'okusuulibwa kw'abantu abo abakulembeze abasuuliddwa no babadde tebalina kusuulibwa kubanga babadde ku mulamwa newankubadde gubadde tegunnaba kuyitamu ogw'okuzaayo eggwanga obufuga ey'okutambulirako obukulembeze basuuliddwa nga balonzi be babasudde Mwami Museveni yazimba ensi eno n'agirowoozesa nti omukulembeze gw'olonze omubaka wa paalamenti alina n'okugulira emmere ewaka yejjako obuvunaanyizibwa gavumenti ya President Museveni yejjako obuvunaanyizibwa obugula ambulensi obuteeka eddagala mu malwaliro obuteekawo ebyenjigiriza ebimala kati omuntu n'abeerawo ng'ali stranded talina ddagala mu ddwaliro lyagenda kwejjanjabisa talina ambulensi enetwala mulwadde mu ddwaliro talina ssente zigenda kunanka kuweerera mwana oba okitegeera bulungi n'alowooza nti omubaka wa paalamenti ku ssente zaafuna kwalina okujja ssente ziweerera abaana mu constituency oba ngenda kuziddamu kakati ebyo byonna bye tulina otutunuulira abakulembeze bano babadde batembeeta ensonga ezizaayo eggwanga ku mulamu omukulembera n'obukulembeze obutuufu Kyagulanyi yeekwese kyokka Kyagulanyi yabanja claiming anti buwanguzi ate yeekwese so I'm disappointed with Mr. Kyagulanyi like to be in height by now yani kozechi bono obwobanja bwotandika okumutyanga omubanja ngaroso agenda makago obwobanja oba owanguddwa gye yeekwese si ewali obuwanguzi bwa claiming obuwanguzi bwe buli Kampala wano ajje Kampala abanje obuwanguzi anti akugambye bansazeeko bagala kunzita anti ekyamusazizaako ewuwe why do you claim okugamba nti bakubbye akalulu ng'oli mu makago webase you come where obuwanguzi bwe buli obujjeko
tamanyiyo abadde ali contestinze mu kalulu ng'alagawa ada yagala kukyusa ku maka adde mu maka kati amaka ago gye oloza Kyagulanyi ayinza okuba alirunda Kyagulanyi kituufu nange simanyi watuufu wange naye nga nze mwami egundi ono afaati kyagezaako okugamba Kyagulanyi n'okuva najja abanje obuwanguzi openire wa tolina okusooka okubuuza ekyokubiri singa avaayo n'agamba nze kubanja buwanguzi bwange nko mu kibuga Kampala tuyinza okubaako n'abantu betufiirwa kiyinza okubeera ekyobulabe eri ffenna abasigadde kubanga lwaki wajja kubeerawo force ey'amaanyi amasasi gavuge kubanga kiriza tugende ku street ono kyabagambye okubanja alina kujja ku street mwami Mbiru njagala kansoke ngende mukumbulako nkomewo tugende kansoke dakika emu seconds yes ebintu ebyange bwe mba mbyogera nsooka nembibikkako but Kyagulanyi okugamba nti yeekwesi tasobola kubanja buwanguzi incumbent yenna mwami Museveni emyaka 4 gyafuze ayina strategy gy'asobola okukola n'awuddisa bannansi n'abalowoozesa nti waliwo omuntu ayagala omujja mu buyinza. This was a stunt. Kyova olaba yeekwese mulowooze nti ali mu buwambe nga zaabalima nti kabanje kakume muvinkwase